yagoye naye twakoma ku firimu eno Dead Ring ekyondo ekyokubiri twasembayo banaffe bakyayiri balwampeta tutandise ekyokubiri nagamba zonda ku Mun TV Mande ne Sande nagasa ziba 12 bakyanoonya empeta tukira waliwo abaava Tanzania bibasobedde eka ne mu kibira empeta eri y'amaanyi tukyatandika za abaana abafa abawano twongera okukakasa Munnayuganda watuuse Nyamnyamangu bwana mukwano gwange kyali wange alikuwa mbele yangu tu karibu lakini ametoka bwoyankubuulire bwe tugenda maaso n'okunoonya tukonkona lwe tukonkona tetulaba mpeta sasa umekuja nawe mwenye unamfukuza naye kakati gwe tongamba nti ndaatooka oyo ofuukuuza muda amepotea wapi na wakati kakati webeera nga teri matu aleka noloza eriruddawo empeta hata sijui nange simanyi sijui yani huyu mwanamke simanyi kye tugenda kola mwana gwe anakimbia kutuacha hivi kubanga tubonyeebonye muganda wange tugenda kola tutya okufuna empeta eno mwanamke anaweza kama kimbilia kubanga bino ebisubi byabaddewo tabeeranga yeekwese mu bisubi bino ng'empeta yagirina ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Nyamangu ama tafuria kumu ndani Nyamangu ye babu baagala bakebera ebisubi mpola mpola temupapa ne 07 7 8 7 funa naalongo baasi kati ng'asono bavumba katire mutaka ali mu bisubi bino bajja bamugoba nga taliimu sasa wamekimbilia wapi kabisa mulowooza addukiddewa kumbuka neno nilikwambia ono omuntu alabika alina amaanyi ag'enjawulo oba si ekyo nga muzimu ni upepo sasa ako wapi ateekwa okubanga muzimu yaiko muzimu huyu mtu kweli ni azimu kusanguka sindiyo nange simanyi sio mzimu ni jini bwekibeera nga si muzimu ateekeddwa okubeera jini tumunoonye munono hivi tumunoonye wakati gola balaze watugenda munoonyawa ekyali tandikwa bava Tanzania era boogera Kiswahili tukyatandika nagamba zonna ku Mun TV natera nga oli wetuli baasi kumbe gwe baali basubirani agirina yena mungi ayiikayiika ati bitalinga yogati Bukasa Talent Group presents tugenda masera nga tandika Rafael Busura firimu kasitolengera Rafael Busura omanya mitawaana Nabuma sise tandise mulambala amasangano gisomebwa naffe twasemba banoonya mpeta Kalema Vincent mwana mulenzi sangano musobe Kalema Vincent baana baffe bawano Nakalyango Aliyet tukyatandika butandisi akyali joli duka misinde Nakafero Jackie etandika firimu egenda maaso mulambala amasangano gisomebwe songa ate namugerwa Justin mwana mulenzi oyo manya mwana muwala sangano musomebwe namugerwa Justin Aguma James tugenda maaso netandikwa Dead Ring ekintu kyaffe ekyokubiri empeta embaaya Busura Rafael nanyini lugero era script ye ekyali tandikwa firimu esangano gisobwa ate nate Busura Rafael era producer ate director waayo yateekamu amajago na mwana mulenzi tukyatwalika mwana muwala agambibwa okuba ndi yani ye dola byamusobereka ne mu kibira kumbe waliwo yali alabye ekyenjawulo yali agenda kukima mazzi agenda okulaba ddala omwana w'abandi kwe kumuyita dola wanje bannange okedde bweru buzibu ki mukwano tone muneewasuza otya wenawe nooli wano mukazi nga gwe tolinako era bweru wenawe nooli mu bigere nubiri bweru nga nze ndi eri mu nsiisira kozi wasuze wa sisita wange kale muneewaga nsula eno kumbe ono yali amutunulira nga mulaba bulala kali abuka munendayika ndabye ntandise okulumbibwa kwe tekisoboka amangu ago ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso kale mukazi wattu agamba okuva bazadde be basaanawo tamanyi kigenda mu maaso afunamu muli ekimugamba oba baasigalawo gye bali balamu kuba yagamba famire eyo yonna baagisaanyaawo bwe yarabadde Dead Ring ekyasooka sabiiti eri tulese ekyakubiri kyetandika kyali gyoliduka misinde yamugaa nkimanyi munne okubibaako abazadde si kyangu era tosobola kubeera ng'okyerabira ekyabazadde naye guma munnange ebibeerawo mu nsi ate mune si kyangu kubeera munnaye nga okyerabira mangu ago guma munekakana kumbe toneyera awulira mwana muwala ono amweyagaliza ambazuulu
nze bazadde bange, maama wange, taata wange ne baganda bange mmanyi ng'ekika kyange sirinayo. Kaakati talina kika kyamanyi, amanyi taata ye na maama ye ne baganda be. Bino byonna aliwo yali tamwagala abiwulira. Makulu awulira emboozi ya mwana muwala bula alina akabonero akali wakati w'ekifuba mu mabeere wano. Kati olina ab'ekika kyabalala. Kati engeri tonde gye yali amwagala amugamba manyi olina ab'ekika kyabalala, kumbe Makulu yali awulira tamwagala. Tedde eddagala. Sokoleka wandetedde eddagala badde olagawa. Mbadde n'akazuuka nga akuta ensuwa nyanja olekera eri amazzi. Tweteyo kutuzi. Nga tetulina ddagala. Kati oleeta amazzi nga tetulina ddagala kitegeera bulungi. Tulaba ensuwa njikezeza ano ng'ajagala kulaba engeri. Kwata ejjambya mugere. Kale ejjambya tuketemu eddagala odda mu kusiriwala. Kumba wedda akiwulira kiweweeta omwana ow'obuwala. Kimuwaawaanya. Ekyali ntandikwa sanga lwekisweza abaana baffe bano nagamba. Katwaleka maama Dola bamusibidde wano mu kinnya. Bw'onoowulira ng'okooye okusula ebweru. Era mukalazi yamutegeeza n'amugamba bw'onoowulira ng'okooye okusula ebweru. Ojja kumbuulira wawe wasindika muwalawo. Ojja kumbuulira wajja wasindika muwalawo then nkute ne bw'onoofa otya. Sigenda kuwa mpeta. Naye ng'empeta eyo mikono egiringa egijo. Afazaali nfa bufi n'enfa n'envawo naye ng'empeta eyo tegenze emikono gy'abantu egiringa egijo. Nensobola okuba nga lwaki tompa empeta nensobola okubeera nga nkuleka n'ogenda n'olya butaala kati kikugasa ki okubonaabonera ano mu kinnya. nja bubeere bulungi. Njagala ompa empeta ogende naye weeyagala obeere bulungi. Yaganda okuwaayo empeta nakyala. Okugifiiririra. Yagamba abaagimulekera baamukuutira okubeera ng'agifiiririra. Tayinza kudda muzannyo kuzannyisa mpeta. Egy'abalaba abalinga mmwe. Era nga bankuutira emisoso gyonna egy'abalaba abalinga mmwe siyinza kuwa lwagaanya. Mufuna empeta eyo kati empeta ogifunira muwa. Kyakabaali. Mumukuumira awo abatampadde empeta talina gy'alaga. Basiriwala. Ye mwana mulenzi mukalazi Kabangu. Eyo empeta togenda gisobola. Yamugamba mukalazi weetenda naye kakasa empeta togenda kugisobola. Eyo empeta ya famire. Ate ffe twava Tanzania tetuli baawano. Bantu bangi nnyo nga bali mu ggwanga. Oli ku bibyo. Nga si baawano. Nono mu Tanzania yamugamba oli ku bibyo omukazi awulira ennyombo. Ojja jimpa. Sebo Kabanga agamba bajja gimuwa. Gira obeerayo empewo. Kati bw'oba olobita byakusinika mannyo nsiriwalirako gira obeerayo Kabango nga yeeyongere mukalazi. Tutagenda maaso n'entandikwa ekifaananyi mulambalamba Dead Ring ye firimu egenda maaso n'entandikwa. Tojja gisobola. Kale nno yamukuutiranga bw'atajja kugisobola. Twagala okunoga liriwo lirye. Madenzizeyo okulabako. Ate kati olagawo. Madenze okulabako. Katonda basiganye kati era nga bondaba era naffe otusanze tugende. Kaakati mwana muwala Njagala kujja kulaba. ajasinkagana tonne baneetonna bulijjo mbadde njagala kujja kulaba kati anaani gw'oli naye mazima ddala ko ye tugenda kugira eri kutema ddagala. Mwana mala bamuyita Simbo. Kyoka nagamba ojje tubeere wali mutuufu ondabeko naye tewajja. Okuviira ddala jjo mazima. Okuviira ddala kyo ate n'omuyaya awoza ate si yayogera akaloboozi ne kafuka ng'ak'omukazi. Bakyali bangi kati tugendera kati bwotulaba. Kati abalwadde batusazeeko bangi nga bondabira tugenda kukima ddagala abatumye eddagala tugenda osooka ondabemu. Ekyo tekigenda kusoboka. Ekyo tekigenda soboka Simbo. Kumbe yafunye maali empya tayagala manya. Naye ojja tugende waka abaza olabe kuba ewaka alekansooka endeeta eddagala dde ninja kujja mbalabe. Ekira eddagala lyantumye Makulu omumanyi ye Makula tebamutumira Makula byabwereera ajja kunfuukira ekizibu sooka ondeke. Era mbadde munonye nga njagala ndabike nga ngenda mugambe nti ojja ogende maaso ndabeko. Abewaka baagala kukulaba. Kale okiba kiganya ogenda kunsangayo ewamakula kale genda nja kusangayo. Kajja tugende ffenna kale oleme kubeera ng'ogira akamala kuleeta ddagala. Kumbe takyagala kumanya bya mwana muwala Simba amwesibako.
Amulaba atunulanga katulime wa Biswahili yafunye mali ng'ate omunyumiza simba. Ate wali ndoza tijja kugira naye mponyo omuganga tikogu. Mponyo omuganga tika nga beeyongerayo ne mwana muwala Doola. Jukiro na ina ebizibu bye ono asaze wa mulindire wa makula. Bwagenda alabiriza takigamba nko kigambo kyonna wowaine ekitambula kibigula kimutambulira mutima kyamisana kyaggulu. Kakati mukazi watu gwe bateeka mu kinnya yagamba afadhali ng'afudde bufi tagenda kuwaayo mpeta ne waba afudde tagenda kugiwaayo. Ali eno yeraliikirira yeebuuza omwana ye gwe yasindika gwe yakasuka yasuzeewo ali mu kinnya kiikyo kiringa bbaafu. Yakanya kwegayira bamuleka agende bataddewo kyakabaale olubuto lumulinga kyoto. Be bakuuma no kyakabaale wawanu paaka gye mugambira musimanyi six packs sajja bano olubuto ng'alina paaka emu naye nga baaba tubwe wedde emirimu lengera baali siriyasi tebalina kuleeta muzanyo balina mukuumirano yeegayirira. Mundeke bannaye ŋŋende kyakabaale mwandindeesa omusajja ono mukalazi tamanyi kyatambaala. Tukyagenda maaso nagaazo nnaku mu ntivi okwatanga ebiseera Silver Tanikolo nga bulijjo nagayita ku TikTok teka mu bijje Silver TV ojja kubeera nga nate otufuna bufirimu gye buli obwomutawaana n'obulala obwomutawaana gye buli bungi nnyo. Kati abave Tanzania tebabitegeera. Kalijukira ono yali muganda wani wa taata mwana mwana Doola yajjukira engeri gye yatta brother we era yagala mpeta kwenye mawindo. Kati yamuleetera ebyokulya nga bwomanyi Oluganda nga bwomanyi ebintu byadda baaliranga ku ndagala esewani nga tezinnajja naye ng'obulagala bukola bwe butakola afadhali empombo ne zizannyawo. Akamere kalungi nnyo weebale nnyo mwana wange weebale nnyo weebalire ddala yamuyitanga taata kuba yalisikira taata waabwe ng'amugagira okwatirawo muganda wange nga bata yali muwogo. Kuna kitu ambacho nilikuwa nawazia nilipokuwa huko. Ndio. Kakati na bye nawulidde Kweli ulifanya jambo zuri. Nga njagala genda maaso ndakubeera nga nzija olunyinyonyole bulungi nnyo. Mwana wange bw'ogamba bw'otyo bingi byotanga okumanya. Uganda ulifanya jambo la maana sana. Kyengamba oba twandivudde wano tuleka ntweyonge tugenda afaze tusenge Uganda. Bino byabeerawo nga bakyabeera Tanzania. Jukira empeta eno yava wala yali ya family. Ongeza mzee wangu. Babu uliofanya. Namugamba ne taata okolera ddala yebale nnyo muzeeyi wange. Waga mtu akikua kweli anakuwa na akili yake. Omuntu waba akuwadde ekyokulya okirira ddala olwamala okulya muwogo. Kumbe era amuteeddemu kalye okawulire. Musajja n'atandika okuzimeera. Manja au nikuongezee chakula baba? Mbadde nkuwadde kyakulya butaata ate buzibu ki? Chika na haka ule bana. Soko kwate nakano kamalewo kumba atandise olira kamunguluze. Maji ya kunywa. Yasaba amazzi g'okunywa. Cheni. N'alandinga na Pete yangu mimi unajua ndo mkubwa hapa. Yamugamba gwe sebo yagala kubeera nga gwatukulira nange njagala kubeera nga nze nkulira buli kimu nga nze akifuga wa. Nilifurahi. Goloza gwani atufuga. Buli kasobe ngo ofuga yafa mutunulidde. Check it na mimi kazi. Yafa mutunulidde bwamwerekereza ebigambo fana wo fena abalala bajja kugenda kubansolo kubeera nga mtoto wako. Gwe ovuddeyo kisiraani gwe. Mimi niliza mimi sio mtoto wako. Gwe n'otwala kubeera nga ndinga omwana. Ompita mwana wo ndi mwana wo Gasiya. Siri mwana wo tomanyira manyiranze. Baba amekuaje? Kakati munnaye banne ate baba abadde ki? Mimi ndo nimefika sasa hivi. Gwe yali ayita senga kwe kujabuza baba abadde ki? Jui baba amekuaje sasa? Simanyi naye kimutuuseeko baba. Kije na nyinyi. Simanyi. Jua baba kilicho. Simanyi bune baba munnange. Bune baba. Banange taata afudde. Bwe gutyo no bwe gwali taata teyasobola kuwona. Kale n'omwana ow'obuwala yadda mu mpewo za family. Era empewo z'ekika nga taata amaze okuvaawo. Nzuri. Za siku nyingi. Poa tu. Za kupotea. Niko. Ndio. Mugamba mutyani gye tuli. Agafe eno ndi tewali. Ono eyali nakyala. Naishi na huyu. Mububuka yakolanga ng'omukongozi. Bana dada. Jukira empeta eno we baali babasaanyizaawo nga bavuddewo. Bana dada kilicho. Bagirekera mukyala. Ni swala.
mkubwa sana mno. Kati yajja agezaako okunnyonnyola. Afariki. Agamba nawulira Efu. nti taata oyo yalina empeta. Kuzingatia Empeta eyo nga yabyewuunyo nnyo. watu waliomsukuma kule Uganda. Naye nga mpulira nti yali ayagala tugenda eri e Uganda gye tuba tubeera. Ate n'ekirala nga n'omukyala Ndio. yalina genda Uganda ndi watu owulira nti yewe nawulira. Sababu inayosababisha tufuate hiyo pete. Watya nga tugenze maaso n'okufuata ne tugenda e Uganda eyo. Gatia. Kipindi mdogo wetu afariki. Na ujui alimwachia Ono yagezaako muwuliriza tugenda maaso ne firimu. mke wake au akaiacha kwenye mikono mibaya wakaitumia vibaya ili Kuba kaakadi ekintu ng'ekyo kubeera ng'okikweka kibeera kibi nnyo kintu ekibi ng'ekyo n'okikweka n'okiteekamu. kwanza kuifanyisha vizuri. Mu muzannyo bwe gutyo kitegeeza kiba kitegerekese bulungi. Akapea mdogo wetu. Kono nti obuvunaanyizibwa bwonna bwe yali afa yabulekera mwana we. Baba alipea ule. Ne mukyala we ku nsonga eyo Sasa ninakuomba nze siginaako buvunaanyizibwa oba olabe kususeeko. tafuta nirudi. Bw'oba olina ogenda maaso n'okulaba ne mugonjola ensonga eyo. Nielewe vizuri. Ko ye ntegeera bulungi nnyo. Siri mulwadde wa mutwe. Tunaifanyisha vitu vizuri. Era abantu abo tebategereka bulungi. Tunakuwa nazo. Tulina ogenda maaso n'okumanya kigendera ki kye baakola okubeera nga muzeeyi abalekera obuvunaanyizibwa bwonna. Mimi mwenyewe nitaenda Ko nze nga nze nange mbadde saagayingira bintu bitali byange. Kubanga nina obuvunaanyizibwa obwange nandikuyambye naye obuvunaanyizibwa bwo bwange. Kumbe kufa kwa baba kulileta. Kankubulire okufa kwa taata kwagenda maaso n'okukyusa ebintu. Bino yalumba omukyala Wewe hapo. oba muganda we yali yasigala muki. Nakwambia Mu buufu. sasa maneno hayo unayoongea. Oli yali kitaabwe naye yamuyitanga na baaba nga mutwala nga muganda we. wewe Huna akili. ndio wewe una akili. Yamugamba oli muntu mukyamu gwenyini gwe mukyamu. Bino byali ayogera omukyala. Mimi sina akili. Yali yagenda Uganda kati nga ayagala kujja era baafuna enkaayana yali amusaba bakendi bakola ki. Nimekwambia Bajja Uganda banoonye empeta kuba omukyala agenda naye. wewe ndio Songo ly'obuvunaanyizibwa abulekera mukazi we na mwana ku mpeta. Wewe. Era bakyakala tamugudde mu ndagula. Mimi nilimuoa baba yako. Bw'oba ayagala genda maaso nakummanyira nzira taata wange naye nsobola okutta n'ovaawo toddamu okumanya. baba. Etegeeza gwe watta taata. Wewe mwenyewe uliua baba. Gwe watta taata gwe kenyini nakumanya nze namuta ogenda kunkola ki. Cheo pete. Nze namuta toddamu okummanyira dde okunsiriwalirako osinika amanyi. Wewe Owulira? pata hiyo pete. Ko ye tolina gy'ogenda genda na bisiraani ojja bonaabona ku nsi tolina ky'ogenda funa ojja Wewe kubonaabona. mwenyewe ulimuua. Gwe wennyini wali ayagala obeere mukulembeze naye tosobola. Ambao ujui. Kati ngenda ginoonya empeta n'omukazi gye yalaga n'omwana we n'abasaanyo empeta ngitwale. Kwa kitu Toddamu kumanyira. uko na mkono wako. Gwamanyi era ojja bonaabona. Na nikishapata hiyo pete. Ojja sigalanga bw'oliko ye niwe basigalanga bwe ndi mbere. Pata wewe. Nze sikuliiko kyonna ky'okola gwe kikole gwamanyi. Na utang'oka kwa hicho kitu. Toddangamu okumanyira sikyalina muganda sikyakulinako Luganda. Toddamu kumanyira. Abijjukira byonna. Kati yajja e Uganda y'ono. Anoonye empeta naye ebintu bimubijjidde ajjukira kye yakola eri yatataata. Nga omanyi ozala n'omwana ng'akuyisaamu amaaso akulaba nga abali abooluganda. Pata pete kabisa. Ye mutako ono najja eno fata empeta kabisa naye empeta ng'enfukidde empeta. Simanyi kye ngenda kola kubeera nga nfuna empeta eno bagenda kola ntya okufa n'obutanyagwa nina obufaano ng'empeta ngirina. Bigenda kuggwera wa firimu eno. Tukyagenda masiri batandikola nga bityo nga nze nkwereza na Gazo Naku mu TV okwatanga ebiseera nate era nga woli we tuli. Dole. Wanjitone. Ate eddagala kirino lyo. Suukulindeko. Eddagala kirino ly'ogonja okufuna. Lino eddagala baliyita kayongo. Eddagala bayita kayongo munnange. Abaana balwadde Abaana abalwadde ekireego libawonya. mulwadde wa kireego. Oba bw'aba nga mulwadde wa kireego n'eddagala limukolako bulungi nnyo. Yakyagala. Dole. N'eddola sookulindeko. Tegeera. Sikutegeera. Ebyamadagala wabimanyi. Amadagala wabiyigadde era wabimanyira wa? Kati ebintu by'eddagala. Kale ebintu by'eddagala nga bino. Nze mama wange musa. Nze maama wange musawo mu wakinnansi. Kulidde mu ddagala. Ate nkulidde mu ddagala nga ndimanyi. Abalwadde bajja. Abalwadde bajjanga nga ndaba maama abajjanjaba ne bawona ne taata. Nendeta eddagala ne tuwa abalwadde. Era nga nze gwe balituma ne tetagala ne tuwa abalwadde ukakasa olimba. Wamma bwe bukugu kumbe anoonya wakigambirawo wayi. Gwe twabadde tufunye gwe twabadde bale. Jjukira omulwadde we twaba tufunye gwe wadde baleese. Wasi. Wakwatako obukwasi n'awona. Kyekyo kaakati. Kyekyo nno kaakati. Tone. Eddagala lino libadde lyetaagako akafuganka. Kaakati agala difunemu kafugankande. Eri wayi kaje kali akafugankande oba wano tukanoonye. Kali. Tugera kano. Ko ntugenda kanoonya. N'atandika okuyenaamirira n'akyetegereza emabega yenna. Amanye kibigudde maama. Kibigudde. Ajula kuyiika ndusu. Kibadde. Kaninde kikyabeka.
wankigwire nga terya niba nange bankoze kive nempulira nfa wangende nkigwire bugwizi mukasaka ensi gudde eddalu. Simba otuse mulamu mulwadde ali atya? Omulwadde gyali kasibyo kyange makulu mulungi. Muliyo muti eyo Sonsa. Bulwadde bumulumye. banange bumulumye ne kati agenda ate Kale nno okuddako eno kuba teyasuze bubi. mukazi wattu yagamba agenda kujja Amakula. Jjukira Amakula muganda yeetamwagaliza muwala oli. Kali ajja Amakula amubuuza munnange sisita we Sunsa ali atya kweni Sunsa teyasuze bubi. Sanze eggulo namusanze n'oli omuwala. Kati ng'atandika omubuulira. Omwe Sokolindeko mane mutuufu ebintu byatto ne banenze binsobedde Makula. Namusanze n'oli omwana muganda wammwe wa kika kyammwe. eggulo Nabasanze eggulo mbu bagenda kunoga ddagala ne mugamba nanneebadalirako. Wawano. Omwana munne waawano twamulonda naye waawano yafuuka waawano wa Luganda. mulamu nawe Mulamu naawe mbuulira tabeera nga yasanga tambuulira. Ono yali girlfriend wa Tone. Ikirirako omuwala oyo. alina buzibu. Agamba omwana osagala omutunuulire bulala. Oyo omwana talina buzibu we talina buzibu. Yali alowooza baamuliivudde. Ngende kunogere ku budagala bwa Sunsa oyo. Oyo Kwe kumugamba agenda amudogere ku budagala bwa Sunsa. kunogere wano ku budagala. Kugwa Jakabale soke mujeko wano katono gende kumanyo kakati ekibampisizza Kati mukalazi yabayita. njagala kawala Agamba ekibampisizza njagala kawala kali ke baawa empeta. njagala mwetolo Njagala mwetololo oba mumalako nakawuka yenna mutuuke n'ekasanje nga mufefeta omuwala oyo. akawala ko njagala mukajeko empe Njagala akawala ako yonna gye mukasanga mukajjeko empeta oba mukakwatidde empigi oba wa njagala mukanoonye. kyokka siina kirala kyenjagala Siina kirala kyenkaagaza mukajjeko empeta emumala mukatti empeta mugireete. Mukalazi. Abantu baba n'ebirooto yamanya ajja gaggawalira mu mpeta buli kimu ajja kifuna. Babu, safari ilikuwa ndefu. Owaayi taata. Kuja kwa hii nchi Safari ekalubye. kimoja kinaitwa pete. Tetulina ssente tuli bantu ba wansi banaku. Tangu ile siku mpaka saizi tujapata pete. Naye nze nsazeewo oba kiri kitya oba kifaanagana kitya ngenda kubeera nga nfaafagana nakyo. Kwa nini sisi haturudi kwetu nyumbani? Ne wendabanga kale oba kiganjika lubi wakyo tukwate kuba nituddeeka. Olimu amagezi. Una akili babu. Baba amagezi ngalina. awe Kaate wano tuuse tudde ewaka nga tufunye empeta. kisahau Twava wala okuva e Tanzania okujja wano. kilichotuleeta natujja kipata futu Kitegeeza twewaayo kyonna kyonna kye tuba tusinkaganye mu bulamu tulina okufaafagana nakyo tusobole okubeera nga tufuna empeta sanga tusobole kutuuka awo. ilikuwa ni ya babu naye mzaa baba Kaakati manya nti nno oli omuwala yadda mu bufu bwa taata. tukampa baba Tetuyinza kubeera atuddeyo nga tulina empeta ng'ate bakimanyi nze yata taata. aza wangu Sisobola kudda Tanzania ne mwennyini oli yalinga muganda wange namutta. ya nzima Kitegeeza wenzirayo eka ezo bigenda kubeera bingi. kabizi blaza tunimika zani tu Jikira nayo abantu bange abalala basobola okukiraba obulala. Nze nandika twandifunye empeta eno kuba baali baagala afune empeta basigale ne Uganda. miaka Onaate agamba embeera ekalubye tebalina kye balina. wake Basigadde banaku badde afadhali Tanzania aganye. mtoto wake na wakati na mimi nahitaji opete nimwache mtoto wangu mimi Kali agamba ye mwennyini ye taata abeera owa mwana muwala ino genda maaso n'ofuna omwana gwagamba niwe. Empeta yafe agifune. Simba okola ki mu nyumba ya? Simba okola ki mu nyumba yange? Mba kugirongoosa. Ova kuno Oba kulongoosa nyumba ni agani nyumba yange gwagirongoosa. Ali munenza nze badde njaba ne ngamba kangirongoose. Totawala osobola genda n'olongoosa omala gajja kulongoosa nyumba ni agenda njagala okunongooseza.
nawe bannaye kati ogirongoosa mba nkoze ensobi ekyokugenda olabirira omuganda oliawo oli ogenda okulabira muganda oliawo yanamira bwanamiriza oli musiru otegera bulungi kumvira kalabe era n'okumvira kale konna kasiniguka ng'oluwojjolo gasiya buloolo genda kale geyoweera okutali fuluma mu nyumba yatoddamu giyingiramu yakavuma nga atakakwanangako teri kinuma muwala ng'obadde wamukwanako ne mukanya n'omukyawa n'omuvuma muduleyo kannebanneemuno lwaki omuvuma bwotyo banneemuno govuma bwotyo kyekyowawana banneewe butyo bwemanyiza abantu kali nze sikagambako ndi kaje kanongoseza ennyumba kumba alaba singa asembeza akawala ako tajja funa mwana mwala ono ddoola ate yamulaba dda ng'agenda kwatagana nze saagala kumanyira kagende saagala kumanya ekyagenda maaso nagamba butereevu ku TV tuba ne Jolo Quality Properties nagamba lunaku lwanca nga tuddamu Jolo tupakinga wandege ya Katale n'ekireka ku mafuta entambula weeziri za bwereere keerako ewandege yanagamba essomo ya Jolo eri 0700 11 moja. Hiyo pete ukishaipata hivi sunaona kale bano bagenda gezaako omulundi gumu kishapata ile pete kyonna oba kitwala kitugende mu maaso tugezeeko tufube okulanga omuwala oyo tumufuna tumuggyeko empeta kila kitu sikulidde bulungi obaani amulina obaani tugenda bafefeta mpaka kumaze basobole okubeera nga batuwa empeta abaswahili batabuse hakuna vya ndege ile pete na teteetagisa ogamba nyonyi okutabala ekitundu koyeni teri bya ndege teri bya nyonyi ile pete tugenda kutambula butambuzi oba tugenda buukanga binyonyi koyeni wonna wonna oba kwetola nsi yonna yonna oba kutambuzaawo bigere oba ki tulina okufuna empeta eyo ataami ayagala mpeta koyeni ate kyogedde kyekyo nengera kasokekere bajjajja kye bagamba empeta eriruddawa n'agambye zino z'abaana abafa abaana bagisedde ringa ekitundu ekyokubiri ekyagenda maaso okuva mu Silvers Production n'agambye nga tuli Saalongo jjajja w'abaana akolerako ku bwereere ku nsonga zo zonna kazibe za mirimu za bizinensi za maka mwagalwa yakulekawo omwami yakuzalamu abaana n'adduka n'akulekawo takomawo sseba alina balala yebadala n'agamba ono omusajja gw'olina okufuna Saalongo jjajja w'abaana akolerako ku bwereere tagenda kuleka kyekimu ku ssimu eri 0750 011 oba 0745 8777 0745 mufune gwe simba soko okomewo simbo buzibu ki obutuuse okume makulu ayamugwako ng'ajaakaaba jukira oli yamuva makulu agenze kutali kufuna ddagala munanga anvumye n'asigala n'oli omuwala nanenya musimanyi teyaŋambye kulongoosa ku nju ate maze nenjirongoosa kati ate buzibu ki awo okulongoosa enju buzibu ki womulongoosereza ennyumba ageetaagala njirongoosa bulijjo sinza agimulongooseza n'avuma n'aswaza maaso g'omuwala nayogerako nettone walayi sokojje nekazaagala nakuddayo jangu naawe jangu mukazi watu baamuvuma tone yamuyisaamu eggaali tone si mwangu kayalaba emaali erigito buligisi ate ku kane akatunulanga empulula efinimu egenda maaso era amakula yagenda yemulugunya brother Tony era yajjamu evuma tukyagenda masereva nga bulijjo muno omukozi kati yamulumbira n'amugamba Tony muno omukozi eki kate mukozi eki ate nakugambye mukozi agambye nti no omuyisiza biko entagambye ebyo mukoze ebyo ebyasimbo biveeko naye ebyo ebyasimba biveeko naye simbo nze sina buzibu naye osereza mu nnyumba bulijjo yaje kati ate abadde azansiri wali akoma anongoseza mu nyumba bulijjo anongoseza mu nju alongoosa kali bwalongoosa ne kibaki buli osita kulongoseza saagala kunongoseza anongoseza ku mpaka owaayi wanandeetera obuzibu ko yeni wagirongoosa nebaki ko yeni owaayi bwanandeetera obuzibu nolwa nsonga yayo tobeera ng'omuvunye lwa nsonga yo n'omwana ddoola ng'otandise okulowooza nti ojja kuwasa tobeera ng'oli ku ddoola ng'osimba otandise omuyisaamu olugaayo ko ye lwaki owuliza ebigambo gwe omanye omwana gye yava omanye ekika kyo omanye abantu bekoyindi ate kati oba onoofuna omuntu omala kuluyingiriza byakikana gye yava ebisubi olina okwogera tonenze kankubuulire nze simbo ye mwala gwe nalonda togenda maaso n'okusirwa n'ozungera abala abatalina makulu ngaakola ki sookolire kati ngaakola ki nze abeere nange nga simwagala omuntu akabukase muwasa kakati nze gwe manyi wano yemwala gwe manyi gwolina okubeera naye ebyowooza simanyi ddoola zanayo tonyumya ddoola kakati gwonsalirawo okubeera nga nfuna omwana gwenjagala ye mukazi gwe tumanyi wano ewaka nze tonyumya ddoola zanayo twayamba na muyambi okimanyi nti no omwana simba avudde wala naawe avudde wala nange kuki aba ne makula nze onsobera simanyi wasala amagezi genda maaso namusigazawo ngaoyagala mukwana simanyi ekimyanso simanyi omuyita ekimyula ate bujja okuwulira n'ensirika omuyita ekimuli ekito
kakati obuzibu buli ku kati obuzibu buli ku gwe gwatategeera anti kati gwolinganga kati gwalinga agandi ojja kungako omuntu gwe saagala kubeera naye omundeeteko mbeere naye ate oddire gwe njagala omugobe wakano nali nkulimbyeko nze nali nkulimbyeko mwagala oyo muwala nagambako ni njagala simbo nze nkubulidde tone weegendereze gwe nyabu Mwalyekeddewo nze ndifumbe. ng'eddagala walyekedde wani wano walyekedde nze wano ndifumbe amukambuwalira Tosobola ddifumba. Yingira magu. bino tone bimuyisa bubi Olifumbe ndyagala kati. amuwa wooda ate bayamba muyambe makula abawala abatenyigira mutoka abawala abatenyigira mutoka Ndyagala mangu. mwannyina wa tonde teyenyigira mutooke ng'afumbisa mwana mwala eddagala n'obitunuuli byonna n'obitunuulira gasasiro gasiya buloolo kumbe ye buli wawulira doolo ono era buli lwamulaba awulira mirembe bamugambye afumbe eddagala tamwagaliza nakudda mu ntamu ayagala yaba abikola kali akagobye akalabanga akawunnunuki kasala bwamutegekera amuyambeko tayagala doola kubonaabona Lwaki makula mukambwe nnyo gyendi? kali yambuza lwaki makula mukambwe gyali Kunoonya bubuddamu. kuba nze najja ano kunoonya bubuddamu temulinaye mumpita Kubatabulatabula. saagala batabulatabula nze n'omuziro gwe neddira sigumanyi mwe nkimanyi muli bankanaga makulu oyo omulaba yamugamba makulu oyo mulaba talina buzibu mukaka ate mukkakkamu akuba atuuka ekiseera naye lwakuba atuuka ekiseera n'avaako n'atabuka olina mukwata mpola kumba anoonya obugambo obuyinza osigazawo mwana muwala akimanyi wandeetamu amakula ajja tambula ave wano agende bwati naye wotusanga tutudde awo oyinza okugamba oba tetuli baluganda yamugamba olaba wali twogera bulungi tuteesa naye bwotusanga tuddawo nga tuyomba oyinza okulowooza ne batuli baluganda naye makulu oyo golaba yanzirako mwangu era mujja tuuka ekiseera mumanyigane kade saa zino asobola okulaga nti si mwangu naye era mujja tuuka ekiseera mumanyigane mukwatagane tuula kola bibyo gwe todda mugenda maaso namufaako kola bibyo gwe toba na buzibu bwonna ku ye Nze mbadde ntiddemu. nze mbadde ntiddemu bannange atalina yadde buzibu bwonna yadde naggambye ekyatudda mu jjolo mugenda poloti kakadde bulungi ku kakadde kamu kitundu bubiri kitundu birabeera mulo tuli mayangayanga mukalajjawo nakifuma Kasayo. gaza kyabakadde nagamba kiwunga ebitundu byonna ebya mukono jolo erinamu ettaka gwoyagala wosiima kusanda entambula zaabwe ezigenda kubeera ewandege yakatale nekireka ku mafuta nagamba ofuna ebisingawo ng'obuusabuusa osobola okuba kusimu yalina enkunyonyola byonna esimu eri 0750 naawe ayagala ettaka okuva enateete paka mpigi oyisa mu nakawuka kasanje nsagusa kabusolo nkubira esimu eri 0750 0842 0750 oba ofuna ettaka wonna w'olyagala mujolo tugenda ku sande olunaku lwankya Amadoola jangu olyeko jangu olyeko katini mwana wange kazi wati yegayirira maama Doola taagala kulya ajalye maama Doola yagamba mwana wange ndekanfe ako katini yawo katana afazali maama Doola kakati mutuufu otali ogenda kufiira wano enjala mazima ddala olina mu kinnya mwana wange nkugambye seetaaga kulya sigenda kulya mmere yonna tompa kyakulya kyonna amulemeddeko gwe waaye gwe pitaako wano kibadde kiye tamuyiseeyo mukalazi maama Doola afazalire ojja okufa enjala towulira gwe nnyabo yako katono toyinza kubeera mu kinnya ofa enjala nga ndi wano ndaba mukalazi yeekalakaasa kabangu tayagala mukazi kulabirira maama Doola oba afa n'afa ye mukazi wattu alinamu ak'obuntu soko lindeko oba ogenze kunyumya naye bunyumya ate n'osigala ng'otandika okwemwegayirira mwegayirira biki gwe bakikazi guwa baaki ate gwe nja kugolola amavunya nga kujjemu nze nkubuulira ebyo ebeere byoleegaleega nja bikamulakamula mulaba yenna bw'atambula ng'omuti kasi alega bulezi bibina ojja kunfunamu obuzibu kikazi gwe gwerega entumbu ezikubeere nga toothpick asiriwa nannyini bastard of yesterday mukalazi ali sirias ayagala mpeta mukazi wati yamala gaguma ali ekamere akankana nokankana ate bamuwadde muwogo akankana nokankana ali ku miwogo ono tamanyi maama wajali naye yajja mukazi watono gye yagwa teyatuuka gye yalina genda mama gye yali amusindika n'empeta wabula nga abanoonya empeta naga abali kamaala kati atuuka akaseera empeta eno alinawe yali yagikola ki yagikweka ku luwuzi tukyagenda maaso silver tatandikolo nga nze nkoleza nage bagisedde ring okuva mu silvers production
bw'oyita ku tiktok teka Mutesi VJ Silver TV ojja kubeera ng'otufuna. Tubeerayo live kutandika ssaawa emu ne gye bugendera. Tubeerayo live ku tiktok VJ Silver TV buli lunaku. Kati mukazi wattu yagezaamu oteekamu empeta eringa erina amasannyalaze labayo buli wajampala wano akabonero akamu nfuba nkaaka omuliro kaaka olusannyalaze najjukira nnyina. Maama jjukira yasigala nga yaliko amaanyi g'empeta na buli kimu, era bayo bwe yali afa yamukuutirandi naye bw'avaawo agiwa muwala waabwe. Empewo zanninyako. Era amugamba n'amutegeeza entebe emanya empewo so entebe naye empewo zaamulinnyako ne zimbulya kyaba akolawo omwana ono empeta. Empeta naye sigira bantu. Byonna ajjukira mukazi wattu. Bannanga te kano kaaka. Kaakati akeebuuza lwaki kaaka tamanyi. Ate kano akandi ku mubiri kaakira ki? Kumba amaanyi agali ku mpeta tagamanyi. Enkozi mazi. Yali amusanze tone neyeekanga n'agizayo n'agikweka mu akiba. Kwe neba neetone enkozi maze kwe namaliriza. Batambula bonna bagenda bonna ku ttale abula tone alina obugumiikiriza. Mulimu asajja amu nga talina bugumiikiriza afazaala anoonya oluwenda lwonna. N'asooka akulandiza n'omuwulira kakati. Banaye. Ngiriddeko mu nju n'asambagala sibitegeera. Waliwo omulwadde aleeteddwa. Yannyonnyola mukazi wattu ono bamuyita Kyolaba. Bw'abadde mu nnyumba n'asambagala kale mwana makulu alina empewo ezijjanjaba. Naye nga twalaba ddoola empewo ezimuliko ate tezimanyiza amakula. Ono Kyolaba agudde eri n'atandika okuwandagala. Kyolaba munnange eddengulu Kyolaba munnange Kyolaba si birungi n'akamu. Kyo kyagenda maaso nageeza abaana baffe baano nga tuba n'ejjolo quality properties kiko omucuzi mixi. N'agamba tomala gali anva nga tukakasizza nti bazisikisiza kiko ne bwe bawooteri babuuze mulimu kiko. Amatundiro gonna wali n'obuguze entula mu katale bw'osikisa kiko omucuzi mixi omalirizo lya nkoko. Waka sitegedde kiki kyabadde. Nanga ayinza obutaddangulu sitegedde kiki kyabadde bannange. Abantu bakiki. Bannange oba buzibu ki obumutuuseeko aganya okudda engulu Kyolaba. Mukazi wattu agezaako kunnyonnyola obuzibu obutuuse ku mwana we. Kakkana agenda kuterera. Kumbe neeno omwana mulaba ali bamaze okujja amukwatako jjukira ddoola alina amaanyi ga njawulo. Yatunula mu bbanga Kyolaba alinga azirisa omulundi ogumu alinga ayiseeko okulegera olwamukwatako nadda engulu. Si gwe gusoose ng'awunya abalwadde eddoola. Makula byali bigaanye aleeta endeku n'agimutuuzaako ne bigaana. Munnange nnyabo neeyanza nnyo neeyanzeega omwana wange. Munnange onnyambye omwana abadde agenda. Bino makula atandika obbira bakyamulinga essalambu eri ensenke. Naye ng'asobodde okuwona era mwana mula yasaba amutwala awummuleko tekijja kuddamu mulondoola. Sooka omutwale ebisigadde bitulekere buli kimu kigenda kubeera kitambula. Bane neeyanza nnyo neeyanzeege nabagenda alongo mumala nsonga okuva entwetwe waali agaba obugavu kutali bukwakulizo sente omaze ebbanga ozikola zikuyita mu ngalo bizinesi terina bakasitoma tofuna. Njagala okwate kubo okwate otambule ove wano. Kati olw'ennugu ey'amaanyi asalawo amugobe. Kiki ekikulu ekikuli mu ndoomu? Olimu jjajjaawo olimu ki? Makula naye lwaki okambuwalira omwana w'abandi bw'otyo naawe? Akwate kuba agende. Yeebuuza ekimulimu okubeera nga jjanjabanga. Abalwadde bajja onana. Abantu bakunira osooka olindeko omuntu abagize abalwadde ne bajja n'abajjanjaba musango ki gw'aba alina. Bwe tulaba by'alina ayinza okubeera nga alina ebyokola mu ye. Agende tagenda sigalawo wano. Kwate kuba ogenda tokoma wano mukazi wattu n'agenda bane sooka olindeko okola ki Makula? Olengera by'oli mukola laba. Kati agenda alaga wakati oli mumugoba alaga amazima lenga ddala omwana w'abaana. Laba noono gasajja namukkiriza nze kugenda mukimi. Takkiriza mwana mwala agenda kumba abaana bafiirwa. Nagambye naalongo mu malansonga okuva entwete ali ku 076. Nkugamba ate 576 37. Okusiza ne 076 wammwe. 876 namugamba ne omanye ekyatuuka ewammwe lwaki ogenda? Bino ebyamwanyina. Andi badde ogenda maaso n'okusigala ebyamwanyina ze nabigamba bw'atyo lwaki nawukkiriza ogende? Yakyuka mpola mwana mwana ddoola. Tony, kantambule ngende.
yamugamba tone kantambule ngende Kankwate kubo. kakwate kubo ntambule ngende Anga muli mirembe jammwe. osanga munnayo munaterera nabasanga muli mirembe jammwe Naye okuva lwe najja. naye okuva lwe najja Baletedde okutabuka. baletedde okubeera nga mutabukatabuka ate nga nabasanga muli mirembe nange bannange yogera si bituufu kakati ogenda kubeerawo kati ogenda beerawo otya ogenda lagawa Ngenda kufuna obukuumi. yamugaa tonnumirirwa ngenda funa obukuumi Kwate kubo ddayo. kwate kubo ddaye wamwa nnyoko nze ndeka dodola naawe dola bambi nange ne katonda wange nange nene makulu no bannaye muntu yajjula ekisiraani kyamakula kalirengera byokoze makula mazima ddala nfiiriddwa muwala sena baladde mugamba wowayi yadde omukwatako ewantu wonna mazima wunaagenda naye bannange kumbe ne waliwo abanoonya empeta baabasindika babalabira ku muwala bamuta empeta bakole kibagitwale tukyagenda maaso nage bagisedederinga ekirundo ekyokubiri sirivanga bulijjo ate eno kyererezi kakati olengera eno yagamba omuwala gyali kyokka gye twolekera eno kyerereza omuntu ng'abonyebonye tugende tweyongere paka eri mujjandira tu tugende mpaka mujjandira tujja musangayo nze mpulira nkooye kati kyakabaale baabawa omulimu ate singa oba tekyongambye bwotyo kyakabaale singa ali tongambye bwotyo ndiogenda kubeera nga sente ze bakuwompaako era nandiga egenda onoonye naye kaneyongero kyakabaale olubutalina kyoto wa one paaka osaaga gwe n'ensi nemuwoza nina 6 paaka kyakabale wa one paaka efirimu egenda maaso olubutalina kyoto tukyagenda maaso sirivanga bulijjo tatanikono nga nze nkuweereza ekyali ya mulembe nnyo deddereringi nagazo naku mu ntivi okwatanga ebiseera z'abaana baffe bawano by uganda nate build uganda bubu kotiko omwana yoyo bagenda okujogeza okufata omwana ow'obuwala nga tebamulaba awalaze okakasa gwolabye yeye ko yeyo omuwala we namulabye yoyo muwala w'oyo omukazi kwenoloza tumunoonyezeewa alabika dusadde eri mujjandira tukyali mujjandira wano tugende tujja mufuna ne baddamu ne bakavula naba nadduka naba kyakabaale tumbuto ye mukulembera mwana mala yadduka n'akomawo ate wani owabatone kyekibuzibu ki nani yatuukira mukayusisira katone abasajja bango baali babira baliwa baagala kunzita abasajja baali babiri tone yate nnyo n'avaayo sajja baagala kunzita kati makula n'avaayo obuzibu kikiki abasajja bazze bamugoba abasajja baali babiri baagala kunzita bannange aŋŋamba abasajja baagala kumutasina muntu n'omugwenda baye ate nga ye bajja bazze bamugoba gwe tolina gwolaba ndagamba buli lwa mukaga nolwesande z'abaana baffe bawono ngenda wenviridde wano sanze abasajja babiri kali mukazi wattu annyonnyola abasajja babiri basanze baagala kutta nga bakuttirake sirikawo tufaayo kasi tosobodde okuwona yawulira makulanga kimutta tusanise okulaba nno kumbe mwana mala yakomawo simbo yabasanga onawe weeta dola nange sokodde wano uyingire munda simba akomyewo gwadola yitawo mangu eyo gyosula siri wala yitawo mangu kirega ebibinabina kibibinaza genda eri ewange gyosula naye mbakukula ogwo omutima gwolina omuddugavu tata ne maama tebagulina kyolekuina gwankolongo ebyo byokola ddo manya gundi makula ezo zembeera zo nzimanyi kumanyira nakubeera ngaolengeza bantu ebyo okola kunnemesa awulira ddola manya gundi makula mulemeseza embeera omwana amuteeka eri basule bonna mukasiisira makula mukimayo nga talabe mabegana maaso kumba ayagala setinga simbu yeyingira mbere omwenna musule ewamma kata kaagala kamagumba katunula ng'enkonyogo mukazi wattu akyatidde naye munda mangu kyagala gendere wagundi watonda sikimanyi bano bali mubyabwe ojja ozunga amusimanyi weekomyawo bikiyagala oli ababeere todamu nze kuzunga kibi binaza ebibi naye okutali byonna byasimukanga buleeki gasiya buloolo
bayagala kumutta. Sokolindeko. Bamunoonya omuwala baagala kumutta. Naye nga bamutta batya. Yalowooza nkyereka omuwala yayogera bituufu. Jjukira Abatanzania beeweza okunoonya buli nsonda ya nsofu n'empeta. Era bajja bafeffetta. Kati empewo zijja zisuula ono kuba nabo banoonya mpeta olwamulaba nga alina obunanka mu maaso bazzaako Kyakabale yasembye emabega. Baamanya ebiddirira si birungi kuba kireka banoonya empeta bangi. Ekyagenda maaso deadly ring. Nono olwalaba nga bamaanyuse naye n'akunyuuka. Kyakabale baamyanya oli naye n'akuumuuka. Ati ontudduse waaki? Sookolindeko tonyonyonyodde oyo tudduse waaki ate. Abo basajja bagamba nti banoonya empeta nabo. Kati osekaawo kimanyi oyinza n'okubeera nga musamwa yangu watu tugende tuve na wano. Efirimu egenda maaso kati okudde eno kano kagezaako weweetaani Tone. Nsonyiwa. Tone mukwano nsonyiwa. Nsonyiwa Tone. Nsonyiwa Tone nsonyiwa tenagamba mutufu njagala kundaba n'ogaana okujja okundaba kale nno ndabira wano ngende eka. Tone bambi ndaba. Tone nkwegayiridde. Kagwe. Tone mazima ddala mutuufu muno najjanga mutuufu azze okumulaba n'oyagala ogaana ogenda maaso n'okumulaba Tone. Tone mutuufu nkwagala afazali ndabira wano kiggwenu mungende waka afazali nga nteredde. Tone bambi naye nkwegedde jangu ondabe. Wano mukasiisiira kuli tugenda mu ttale. Tone bambi. Tone atunula bijijjidde. Tone bambi. Kale ensuwa gisembezeyo nfunewo enteeka omutwe Tone. Tone alowooza mwana muwala Doola. Ate abasajja beematira nga abadde gaali yagivugaavuga dda. Ku lulwa kulabanga eggaali ekozeeko wadde bagamba ebeera ngumu obeera sikuraapu. Tukyagenda maaso firimu z'abaana baffe bawano. Silver Tandikono nga nze nkwereza nagamba ina number 1 my son Mutebi ne Hemaya ne Raya. Byabeerako era basuper selector baabo bonna bolabo b'omulembe. Ku TikTok gye tuteekamu VJ Silver TV gendayo following like firimu gye ziri zonna mu bungi. N'ez'obutundu zonna ffe okulaba notandikira kasooka paka gye buggwera. Baba yako ako wapi? Sookolindeko omukyala abadde wano ali ludda akoini wuli eri. Enjo basi. Enjo basi. Yagala kumanya waliwo bensanze mu butuufu babaleko nga bayitawo. Ng'amuyita Baba Baasi. Babu. Ng'amugamba Babu. Wenye atafuta pete. Ekituufu bwe tugenda maaso n'okuba tunoonya empeta eno. Umewaona? Mbadde nginoonya ne mbaako bendaba abalala baginoonya ng'obalabawa. Hao wawili waje. Mbalabye si baffe nga si baffe batyandi si baffe. Ni kweli babu. Balaze wanikakasa muganda wange mbalaye baginoonya nabo empeta. Tugende tubalabe ani abanoonya empeta nga naffe tuginoonya. Kati nno bano bonna baava Tanzania nga banoonya mpeta. Kati yeebuuza baani abanoonya empeta nga tabamanyiiko. Okudda eri Makula. Mwana mala yavaayo ng'alina akamwenyumwenyu abakazi omanyira nti yaddayagala yabifunye kulaba akamwenyumwenyu. Akeera ku makyali takeera akeera bunkokola n'ajasala endagala n'aziyubuluza emmere n'agitaako nga bukyali kacyayi kakusanga mu buliri kye bayita breakfast na the bedroom. Kwegamba weebale nnyo yamwebaza yamanya mwana mala kamudiyo n'akamwenyumwenyu enamusa yatuuse ku nyoge kyokka bannaye katabulu gyekoza Tone ane Tone watuddeyo omulundi gumu. Wanji jangu n'eddagala yali limuki. Kati yayagala ayite mwana muwala Doola alabe bano. Doola n'avaayo n'alengera Tone. Simbo leero oli musanyufu. Hannange Simbo leero oli musanyufu kamala kati nogenda kyobadde yagala nkikuwadde naawe afazali gumu kuba kati guguno tugenda mukalasa mayanzi. Mwana mwala ali gwira ddagala abirengero n'agala abirabe. Nno muwerekereko kati ate omaze omukooya mukoowu kati gwe mwana gwe Kimakula muwerekereko nama mperekereko tiza nokyama eyo mu ttale. Wayi leero Simba omusanyufu nali manya agenda mufuukira akayinja mu ngato bino alabira ddala nga bimulemeseza ddiiru. Makula ye alaba mutuufu kyekyo kuba tayagala brother ye kubeera na muwala gwatamanyi gye yava. Ekyagenda maaso firimu mukazi watu yeetegereza ye nno si byaliko tafunanga kirowoozo kyagala Tone amanye ayina bizibu bye. Abantu abo balabye. Kati yamubuuza n'amugamba Makula abantu abo kiki koyina abantu abo balabye. Abaana abo baagalana ebyaddala kumba ayagala
kulatira mwana mwana kujjayo essuubi eritone. Tone ne Simbo banaye. Banaye Tone ne Simbo baagalana. Ze banaye kuno kunakawuka. Sirako mwana baagalana ng'abo. Nakati baagalana. Olaba basooka ne bagenda maaso ne baawukanamuko. Nakati kati bakyayagalana baagalana. Mukwano gwawe guli. Banaye omukwano gwawe banaye mugumu gulinga bolaba ejjinja ly'olwazi era kizibu baawula. Kumbe bino naakuba amanda. Ono ajja essuubi eri bulaza we Tone. Kyesimanyi oba Tone kimukugira okubeera ng'afuna mwana $1. Bwe kankubuulire kyenkuwadde todda. Kwegayidde tugende ewammwe obeere ewammwe kale kasita ontereezezza. Nja kutereerezanga ewammwe oba kyoyagala. Aye mbutuufu eneewo wabeera wanyuma. Ewaka tobeera twebbiŋŋana. Toyagala genda na bugoba bwange. Saagala kubeera nga tumaliriza ng'ogenze n'obugoba. Gwefuba okulaba ndi ogira mu budde. Oba nze ompite mu budde obutuufu naye nombadde saagala oddemu kujjayo. Naye kaakati mutuufu twagala tudde mu biri bye tubaddemu emabega byonna byonna nga muno omukookonya bukookonya. Gambye tojja eno nze mpita eri nja kugira mu budde. Mpita eri nja kugira mu budde. Ye Tone. Nabagamba abasiba betting wekwate jjajja. Saalongo jjajja w'abaana akolerako ku bwerere ensonga zonna ozimulambululire lwaki tofuna. Lwaki bakukuba, lwaki omulimu gw'ofuna guyita mu ngalo, lwaki bakugoba, lwaki sente tozifuna, lwaki gwatagagawala okoze emyaka n'emyaka ensonga weeri. Jjajja ow'ekyama eky'obugagga waali essimu eri 0750 011 n'agamba ne ku 0750 65500 mufuna 0750 65500 zonna simu za jjajja ow'ekyama mukubire manya jjajja akolerako ku bwereere. Kadi sajja watu yagezaako kagumya kaleme kujja akamulondoola. Akagumya kaleme kujja akamulondoola naye nga oli atakyagala lwakubafa abasajja n'oba toyagala. Kasita olabako bw'oti otandika okusonda afazaali obusonza okwagala okwo ne kujja. Sita nkusonze busonze naye nze gwenjagala mumanyi. Nagambye olwenkya tudda mu jjolo. Entambula zipaakinze wandege yakatale ku makya tusimbula essaawa 4 n'ekireka ku mafuta pooti kakadde. Ojjafuna naawe omusajja akwagala. Kaakati yali amaze omukyusa timing yamusanga ng'ajjafuna omusajja amwagala. Yamugamba makulu. Mboozi si gy'onyumye eyo. Kiki olwo buzibu ki? Mukambwe munko yamukyusiza timing. Ono tayagala bino makula bigamba muwala ono kuba ayina essuubi ddene. Tukyagenda maaso nagenza abaana baffe baawano ba Uganda na Tribute Uganda bubu kontiko. Mama mbadde nkyagamba. Ojja funa omusajja akwagala abasajja bangi. Abasajja bangi abalina laavu. Abasajja nga bakugoba. Makula. Otyo lumpi abasajja nga bakugoba otyo. Basanze walinga. Makula abasajja mbasanze walinga ngenda okuyingira ali nga va mu jjandiro esooka. Ngenda mu jjandiro ey'okubiri abasajja tebantute kali kirinya mutike. Kireka be babagenda maaso n'okubeera nga batta bazadde bange. Yeeyongera okweraliikirira amakula. Kyalo kyaffe. Soko ndio kate nga bazino ku kyalo kyaffe. Tuddako eno eri muwala Jana. Mukyala mukalazi. Bane hani. Bane je bali mukwano. Mukyala mukalazi ayina laavu mukalazi okuva lwe atafuna mpeta. Laavu egenda ekendera yali yakusuukunda musuukunda okulaba ng'ejja. Mama Dola bannange muleka agende hani. Luyi. Gatale sako kinze n'olulala. Kikazi kitalina amagezi kino. Muleka agende nyoko gwamuzaala. Omuntu nakugambe. Yakuza omuntu nagambe kino n'omuddamu kye kimuusi manyi onsondereza laavu gye sirina. Asindika ebinywe mulinga empeke z'akasooli. Ani gw'omanyiira gwe gasiya buloolo. Omuwaddugalira omudomo gukulinga ekisaanyi. N'omutunulira yenna yaddugala ng'enzizi. Toddamu nze kumanyira kikazi gwe nswana ofuna omukazi omulala n'abeera mu by'obugagga byange. Onoofuuka ki? Kitegeeza oba otandikira n'okumanyira bwe naafuna ssente onoofuuka ki? Mpulaaninga kulaba nga tugaggawala. Wandeetako obwavu bwamu ate njagala tuve mu bwavu otandise kusindika binnyo sinegguka. Toddamu nze kumanyira. Ebyokunyumiza mbu simanyi Mama Dola simanyi musonyiwa abuzaako obuza ttaka muzike singa batampadde empeta ali siriyasi mukalazi bano bakomawo. Mukama wange bannaaye Mukama wange akola tukali tukagoba bwe tukagobye ne katuddukako kabaduseeko ate kati mujja mundeetera amawuli amavulu. Mukama wange akawala nikeeruka katandika olutandika kyakabale yamubuulira akabulidde sayidi kimumbuulire
tukagobye okuva eno mu jjandiro ewasooka ne kayingira kaako kagenze mu jjandiro ey'okubiri tugenze okulengera kakyame katulaga kaakati emitaana gizze bagamba omulundi omulala yabagamba nabagamba omundi omulala mugenda nga maaso n'okukola ensobi temukomangawo wano nga temugirongoosezza ekyomukisa omulungi kale ekyomukisa omulungi kakyali ku mutala guno kali wano gundi kikatulaga tukagobe empaka eri mu nsozi ewali enkima saagala mukole ensobi yonna yonna mukafeffete buli wamu temugenda maaso nakussa mukono ayagala mpeta kateekeddwa okuba mukali kumpi akawala tayagala kumanya mukalazi ayagala bugagga mukalazi ayagala ogenda mu ggulu naye tayagala kufa mukalazi muzibu firimu ekyagenda maaso nage bagise the ring okuva mu Silvers production nga bulijira nga vije Silver atandika ono nkweriza kati okudde eno mutaka yajja alambuze mwana mwala bane kati waje tudde eno koye ndiye dola nawe ontwala dola waliwo obutonde bwenjagala okulaga bwotalabangako ene waffe tuyina ebifo by'abalambuzi ebifo byaffe ebyobulambuzi eno bingi njagala olabe ebifo by'obulambuzi olabe buli kimu nawe gyonootuuka eno oyagala okulambula ebirala enjangu twala olambula ebifo by'abalambuzi ebifo by'obulambuzi manyino tuyina bingi ate eno oyinza okuddawo nebuzaabuza eno balundirayo n'ebisolo nsobola okulunda naye ebisolo tulundiyo n'ebisolo byaffe okiwulidde kumba ategeeza birala mwana mulandi ebisolo tugenda birundira kizengeno wali oyika namba ey'ebyobulambuzi ko yendi jana tugende nkolage n'amazzi osenako n'oleka kumba awawanyiza wanafunira muwala jjana abavubuka bangi tebatera kwatula ku bawala be baagala batera kugira mu bukodyo abavubuka bazibu nnyo asobola okujja n'agamba tukwagala n'omubuuza muli bameka n'amaana agamba ekigambo ekira mutumaliriza ddi n'omubuuza gwe naani abavubuka b'ennaku zino tebakyali kwalaali abamu abalabe babegambira n'agezaako musikaasika nga tali kwalaali bitandise okujjamu olukazikazi ebivubuka by'ennaku zino omuzuukuke kyatondebwa abaana abo babuulira buli kimu n'omuwana amagulu gonna gonna bwe gamulinga omutego n'omuwana bwalina ennyindo ey'akasaale bwe kiba kitebe kya ggaali mugaye mwana gwa ennyindo ey'akasaale egyolina kumbe kitebe kya ggaali omuwana omugaye bebi bannaemwa gyansalika kumbe omudoma alina baifa ebigawo byonna mulina obiyiga eri abaana ab'obuwala mugaye bannaemwana gwe wakula omugongo kumbe gumulinga entaana tukyagenda maaso abaana baffe bawano Silver tandikono nga nse nkuweereza kati amuleese eno ku tuzzi atandise olukundo laba olukundo lutandikidde mazzi na bukoola kaakati ebintu bwe bityo abavubuka bamu bagezi tebatera ku papa mulimu abagezigezi bagamba embwa gyekomozanyiikiriza ekiriba emala nekola etya kaali bali eno bazanya eno bali wala muleese omulambuzi ebifo by'obulambuzi amugee balundirayo n'ebisolo bonna basobola okwerunda simanyi ngeri gye beerundamu kuba tewali kisolo wano kyendaba bwamulengeze eri basobola okuwalampayo tukyagenda maaso n'agamba abaana baffe wano by Uganda Nate Build Uganda bubu ku ntiko n'agamba osoyitako ku TikTok gye tuteeka mu VJ Silver TV ojja kubeera ng'onfuna bulambalamba firimu zonna gye ziri ez'omutano nasooka mukona kiisi lubala nnyo saabayaye beekaza yamukuba kiisi lubala nnyo so omwana malati yabimanyiire atyamu obedde alowooza byambuzannyo kumbe omu ayagala ku kati ate onyiize nga agavubuka obedda gundeeta mu bino obedde amanyi bali mbyamuzannyo kumbe omu abadde atandise okugjayo enjala sooka olindi kati ate nge agende nga sifunye efirimu egenda maaso bano bakyali eno bakuuma omukyala gwe bateeka mu kinnya mukalazi tafunanga mpeta nage bagise the ring ekitundu ekyokubiri okuva bannaffe ababumara films era fayiri busuulwa efirimu egenda maaso wenyabo wulira omanye ekindeese nategedde bulungi kawalako wa gye wakasindika era kati yessaawa ngende nkajjeko empeta eyo ntandiko gikozesa buli kimu byonna bye nali njagala yali agala emugaggawaze bw'oba n'empeta eyo osobola okufuga n'emagombo ozukusa abantu abaziikibwa edda ne badda ku nsi buli kyoyogera kyekikola oyogera bwogezi awo enakamuka mu kisaayi wabeerawo kalina bbiri ne zeezimbawo mbugemba nyiga empeta n'ogamba kaakati njagala munateete wonawona kalina zisituke ne zisituka gemanyiga empeta
kyentandise okuba kaakati nga buli omu ansinza businza. alina kyatandise okulaba nga buli omu atandise kumusinza businza bonga n'emizimu gimusinza ono tagenda kufuuka sitaani. Kyakabaala awulira emboozi buli kimu nga nze kabaka waakyo. kaadi ayagala kubeera nga buli kimu ye kabaka akulira kyekimwagazisa empeta gira okuuma wange. n'asooka alagira basajja b'omu agire nga akuuma omulala bagende bonna. Kyakabaale gwe baleesewo tumbuto nagambye alina wanu paaka baasi mwana mala mu lunyiga lwe yanyiga yajja n'atunuuza eno omugongo omutaka yeyambudde omugongo guguno gumulinga ntaane neyettaka yajja tone nange mbadde nkusaba onsonyiwe nandibanga muneesikwisiza bulungi mukwano nsonyiwa dola nga njagala okubulira amazima okuva ku ntobo y'omutima gwange dole okuva enakulaba amazima nakwagala ebyaddala nkwagala ate n'ekirala mutuufu tekiyinza kuva bwe ekiti ekintu ekimala gava mu bbanga tikinaku ekivudde kitegeeza dola nkwagala ebyaddala okuva ku ntobo z'omutima naye ngenza kikola nga mpulira omutima gwonna mpulira gusituse naye ngamba naye mazima ddala mutuufu nkuleka ntya dola n'akyuka. Wuliriza eddoboozi lye ery'omunda. Yamugawuliza eddoboozi lye ery'omunda. Kwebuzaabuza. Oleme kwebuzaabuza. Eddoboozi eritayogera. Eddoboozi eritayogera. Ate era lirimu okuwonya. Lye ligenda maaso n'okuba ettuufu ate lirimu okuwonya. Ddoboozi ki erimuli munda lyatayogera? Bantu baba n'amaloboozi ng'agenda gwira bugwizi mwana w'abandi ng'akimanyi munda mu ye. Nga tagenda muwasa era nga tamwagala naye nga ayagala kwemalako kiruyi. Kitegeeza ndaba munda n'omuwala. Ne bye ndowooza abimanyi. Yeza amanyi njagala mu yali lugwira abaana b'abandi ku kyalo bangi baalaze embwa abaagala kumba ayagala nga bw'omanyi abayaaye balugwiro. Dola yamulaba adda mu mutima yamugamba tuna eddoboozi kitegeeza ayinza okuba naye akirina munda akimanyi kuba nze mwagala ebyadde ayinza okuba naye akimanyi. Omuwala tabeeranga wange nga naye ategedde ndi mwagala. Dola sooka olindeko dola lindako dola. Kumbe yawulira mu mutima mbwa mwagala omuwala alina kyadde ategeeza kyanjawulo. Kangende ne bba wange. Kati mune yajja n'agamba Amadoola. Olabye kangenda muga. Mukazi wattu agamba kagende ne bbaawe. Amugobere najja alaga. Naye bw'aba alabye ku mwana w'omukyala ono Amadoola. Kale muwala. Ajja mubuulira kati bw'amala okwogera amuga kale muwala. Kumbe ono omusajja yamaliridde ofuna obugagga bali tebannavaawo. Ye kabango mukalazi. Tawu tugende. Okola kyeyo. Okola kyo nagana okugenda w'omukazi oyo kiwala gwe. Muntu n'omugamba ekintu. Omuntu n'omugamba ekintu leero n'akiddamu nenke ate mukazi gwe nagamba okukyanfa so omukazi omulala. Bano bangamba nga nfune aki eziwera nga neebuzaabuza. Mukyala. Kaakati ekiriwo? Njagala kumperekerako. Njagala gende mukazi we. Tugenda ku muyigo. Ko ye ntolaga tugenda ku muyigo. Bulijjo nkugamba empeta ng'obiyita byakubala atali tugenda gifuna. N'akuŋŋaanya basajja be beekwata balaga wa ayina amaanyi abula naata bannange n'abula omulundi gumu yafuna amaanyi abasajja baloguje bali mu nsi ayagala amanyi mwana muna gyali kumbe dola mukwano tone nina kyembadde njagala okugamba dola njagala okumanya okikola otya okubeera ng'ojjanjaba abantu kuba sijanjaba eyo yanjawulo ku bantu abalaba enaakalaba mu nsi eno sibitegeera engeri gy'okikola okujjanjaba